Akwatiddwa ategerekisenga Moses asaba ng'olumu yeeyita Kisembo ng'ono aludde ng'ajja ku bantu ssente mu ngeri y'olukujjukujju ng'abasuubiza okubawa ebirime okuli kasooli ebijanjalo n'ebirala okuva mu faamu y'ekkomera lya Isimbe Masindi. Bino nti azze abikola okuviira ddala mwezi oguwedde nga kigambwa nti afeze abasuubuzi b'ebirime ensimbi eziri eyo mu bukadde 2. After showing me the warrant cards and delivery notes and the gate pass, he told us to drive the next day to Isimba prison farm, and he told me to pay 5 million cash. He was putting on a Uganda prisons uniform and he was carrying a warrant card for Uganda prisons. We went and sat in the reception. So I waited from 1:30 to 6:30. There was no delivery. I waited outside the prison's gate. Omwogezi w'ekitongole ky'abambega kyayisa Atwina akasiza okukwatibwa kw'asaba nga bakunoonyereza ku gye yajja ebyambalo by'amakomera byabadde akozesa okufera abasuubuzi. Neyefuula nti ye OC prisons ate nga atagatinga abasuubuzi naddala b'ebirime n'abagamba nga bw'alina ebirime ebya prisons bye batunda. Agambye nti baliko ne fayiro endala ezisoba mu 10 ze bakazuula ezikwata ku musajja ono n'alabula abantu okwegendeeza bakolagana nabo. Iyo kkooti emitiyana olwajjira yabadde esalawo ku musango omubaka wa Mityana Municipality Francis Akebutebigwa yawaabira abasirikale okumutulugunya oluvannyuma lw'okukwatibwa ng'agaba emmere. Kyokka omulamuzi agubadde mu mitambo Moses Kule teyalabiseeko nga kyategerekisenga bw'abadde ku mirimu emitongole. Leero tubadde tuzze nga twetegeeza okufuna ruling okuva ewe mulamuzi. Naye batugambye nti omulamuzi gonna aba Chief Magistrate mu Uganda balinako conference e Kampala. So n'olwekyo batuwadde olunaku olulala. Kugeza bannayuganda nti era obuyinza obukyusakyusa eggwanga lino buli mu mmwe. N'abavunaanibwa tebalabiseeko mu kkooti nga bakiikiriddwa munnamateeka waabwe. Bw'atyo omulamuzi Juliet Kimono abasabye okuddayo mu kkooti nga 2 omwezi ogw'omwenda omwaka guno nga zaake ategeeza nti si wakussa mukono okutuusa ng'afunye obwenkanya. Saagala kulaba nga omuntu yenna atulugunyizibwa nga nze omuntu yatulugunyizibwa n'abanga yatudde mu ofiisi ye mwali ng'ate akolera gavumenti akolera ffe bannayuganda ate nga tutulugunya. Njagala kibe nga kikoma ku nze era mubanga muli eyo nga mulowooza nti no bigenda kukoma wano tugenda kweyongerayo paka oba kyetaagisa kutuuka mu ICC tujja kutuukayo. Ronald Kassa ne Godfrey Katongole bakusakidde Grey ino Club Kede TV.